omukunja atasera afudde mawulire gannaku amanya nze Uncle Chumi in this so very positive and welcomed omukunja atasera amanyikiddwa nga bba wa King Shiba afudde mbadde nakazuka essaawa zino nensanga missed call mpitirivu ku simu yange ku namba etali saved mu simu yange nengezaako nzizeyo feedback njikubeko mpulira omuntu abadde ngamba kikuba missed call zibadde nnyingi kumbe muganda wa mukunja nambikira mukunja atasera munnaku eziisawo z'emabega nga weeks 2 nayogerako ne mukunja naye nga tali mu mbeera nnungi era naŋŋaana okubyogerako wano ku media era saayogera naŋŋamba naye nja kuwona ne mugamba ŋŋenda kujja nkulabe naŋŋamba Chumi tofaayo naye mukunja abadde muganda wange abadde mukwano gwange abadde alina kye yafuuka ku bulamu bwange kitalo nnyo era kitalo ddala wenjogerera nabadde nagenze dda mu kyalo naye kanteeketeeke inkomewo mbe nga mbawa amawulire agafewo omukunja atasera ku lumbe mu mawulire ge tulinawo waliwo amawulire agabadde gayitingana nti omukunja atasera yafudde si kituufu okusinziira ku mawulire ge nfunye ku ground omukunja atasera gyali ali mu kitundu kiyitibwa Nkokonjeru omukunja atasera tannafa wabula we twogerera essaawa yonna agenda kufa ogenda kumbuuza lwaki omukunja atasera alina ekirwadde ekimubala embirizi era amagombe yasimbyayo ekitooke abasinga bamubise babadde balowooza afudde kubanga lyessa lyaliko eryokubanga asobola okumala mu kkoma ennaku eziwera 3 omukunja atasera abasinga balowooza nti no yalogwa alina ekirwadde ekimubala nti yafubutuseyo amagumba g'omu face amagumba ga wano yakoze omukunja atasera gwe tubadde tumanyi top 10 omusajja omunene alina weight ye nga asobola okwogera n'aboggoka buli omu n'awulira wallahi tasobola kuvaamu wadde essingo ddoboozi asobola okubeerawo n'akulowooza nti afudde wabula tumuteeke mu ssaala zaffe abasinga bagamba nti ddogo sinakindi ayinza okuba yabuuka ettalo omukunja atasera olaba yadduka mu kibuga nava emakindye mu state gy'abadde awangaaliddemu n'agenda yeewogoma Enkokonjeru bulijjo neebuuza ki ekyamutuukako wabula okusinziira ku save mukunja atasera tasobola na kutambula buno obulwadde omukunja tumusabire essaawa yonna tuyinza okuwulira nti kigozi essaawa yonna kasita owulira emiranga nti omukunja atufuddeko fantastic naye nga baganda bange njagala kwogera ku nsonga ya mukunja ono omukunja atasera ffena tumumanyi mwana waffe ano ku TikTok ffena tumumanyi naye nga nsaba okwegayirira omuntu yenna ng'omanyi nti olina ky'omanyi ku mukunja ono obanga mukunja yakunyiiza obanga yakukola ki ng'olina ky'omanyi ku mbeera eno gy'alimu embeera eno gy'alimu bwafaanana bambi ng'omanyi nti mukunja akunyiiza bambi tusaba kwetonda bambi osonye omukunja kuba ffena tusobya mu kwogera mu bikolwa mu butamanya ffena ne tusobya mukunja manyi kale naye alinamu ensobi nga zaakola ng'omuntu naye subira mukunja tattanga ku muntu mukunja talina bambi tusaba gwe wenna ng'oli eyo ng'omanyi nti mukunja embeera gy'alimu ogirinamu omukono bambi sonyiwa tukwetondera bannange ana musharinga obutambi buno butuuke ku muntu omanya buyinza otuuka ku muntu oyo amanyi ku nsonga eno ng'agamba nti oba mukunja yankolawo ati nange kyenava namukolawo nti naye nga bambi tusaba kwetonda nze neetonda kale eri omukunja simumanyi tandabangako nange simulabangako naye embeera gy'alimu nzibu tusonyiwe sonyiwa mukunja mwenna ba TikToka mwegayirire angamanyi ku gundi eno nina ensonga lwaki nsose nenkuzanyira vidiyo ezo zonna oziwulirizeemu kuba obuzibu ebyo gye bwatandikira abantu batandika okubika mukunja atasera omwaka ogwedde ogwa 2024 omwezi gwa Desemba mu Luganda tuguyita Ntenvu ng'omuntu yasookera ddala omubika baali bamuyita Uncle Chumi
Mwenga story yokutandika yatandikira ku Facebook omukyala amanyikiddwa nga Emily Themis. Yavaayo ne yeebuuza tetubeera nga tuli wano naye nga Mukunja yafuna dda obuzibu obanga baamusiba obanga nga mulwadde. Ne bijja nga bitambula nga nfuna amasimu kubanza ekituufu nali nkimanyi nakati nkimanyi. Obudde obwo baakubiramu amasimu Mukunja ali mulwadde muyi omwezi gwa Desemba era ogwo gwonna yagumalako ng'ali mu kyalo ewaabwe. Nagenda nayeko nenjogerako ne jjajjaawe omu ku bantu baasinga okwagala mu bulamu bwe. Jjajja ne mbateerako wano ku YouTube Expo abafolowinga Expo mwamulaba. Naye omwaka gwagenda okwekulungula gutyo okuggwako ng'embeera ekyuseemuko. Olunaku lwaleero simanyi vidiyo eno bogenda giraba ddi, ego kyomanya ngitaddeyo leero ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2025. Naye olunaku lwanga lumu lubadde lwa 6 omwezi gwennyini nfunye amasimu nakati wendi okwogera kati waliwo akuba. Amasimu gano nga gambuuza Soda Mukunja afudde ali mu mbeera ki. Amasimu gasusse gabadde mangi ate nga mbadde bize nnyo kozi munnaye mu Kampala n'okuyiriba. Nfunye amasimu direct calls, nenfuna WhatsApp calls, nenfuna messages za WhatsApp. TikTok sifunyeeyoko nnyo kozi ebimu sinabiri kapalinga engeri nange esimu yange gye baagibba mu kivulu kya King Sae Lugogo. Bambuuza kimu, Mukunja ali mu mbeera ki. Waliwo akavidiyo ako akatambudde olunaku lwaleero ak'omwami oyo kugamba kazuukusiza abantu bangi ne baagala okumanya ku Mukunja kuba abamu bagamba Soda Mukunja akoma postinga ku TikTok ye ne Facebook ate nga yali abyagala nnyo. Omwezi ogw'omunaana omwaka ogwedde 2024 Soda waliwo ekitagenda mu maaso bulungi. Kati nesuka ekituufu kye ngenda kukubuulira embeera ya Mukunja gy'alimu nzize ngikubuulire era ngenda kusaba subscribe nga vidiyo eno etambule nnyo lekera ofuna amasimu ne munno ategere ekiri ku Mukunja baleme kubuusabuusa cause I know. So vidiyo eno gilikinge, commenting, atanaba subscribinga vidiyo eno abantu bagirabe bategere ekigenda mu maaso. Gisharing ne munno gimuwe kubanga enzo olaba nga bankubira amasimu gasusse abasindika message basusse nga sina ngeri gye nsobola bakwasaganya bona ningamba kankole vidiyo yawamu ngiteeke ku YouTube eno ya Expo. Buli agala okumanya agisange wano era na buli anaaba yakubuuza mugambe genda ku Expo Soda byonna bitugambye obisange wano. Mukunja ekituufu mulwadde olwa bangambako nti Soda Mukunja yeebika bambi bagenda obika Mukunja nga ne ku ssimu kuba abasawo baali bamugana n'okukwata amasimu nga tasobola kukwata amasimu nga tasobola beera ku ssimu nga bamanyi obujjanjabi kati nga baamugana amasimu bwe baamubikira olwasooka abacumi ba chicken nga musajja wattu takkirizibwa era nga tamanyi na kigenda mu maaso ku mutimbagano. Akabulaza nno oli eyo oli mulwadde naye eno ffe twakubise dda oli mufu. So munkubidde amasimu mangi nnyo leero nendaba na buli omu n'ayogera abamu nga musanyuka nti Mukunja embeera gy'alimu ntuufu kusinza ku mubedda gwe mulaba. Abamu nga mugamba nti Mukunja yakola effujjo lingi, Mukunja sime yawambawambanga emmotoka z'abantu, Mukunja yakola ki ku TikTok wano so kimugwanira. Babbi abamu nga mumusaasira mugamba olw'omutima omulungi gwalina abamu nga mumusaasira. Waliwo n'abamu mugambye mbu Mukunja yadikina Shiba ate nga Shiba akimanyi mulwadde. Shiba n'amusiiga obulwadde kati Mukunja asafalinga olw'okudikina Shiba. Ne ngamba nti ne bantu ebigambo nga bingi. So
musharinga videos ez'ebifaananyi Mukunja wali we yalwalira awasookera ddala bwe yalwala nga yakava ku Janza Awards. Abamu temwamanya Janza Awards. Janza Awards awo Mukunja we yali abanja Kiweewa ssente. Kati awo Kiweewa n'agaana obbasasula. Twali twakava mu lockdown 2021 awo ne bategeka Janza Awards mbu ku appreciating abayimbi. Mpaka ezo General Salim Musale yazisaamu ssente Lazali Kololo. Mukunja n'agenda n'agasewo Kiweewa tuwe ssente zaffe. N'agenda ku stage ne bamubba ebikonde biki n'ebyaddirira kwe kulwala. Musharinga nnyo video eyo ne video nkadde. Kuba yalumbwa abantu ne bamukuba ne bamwokya. Mugisharinga naye ebyaddala nkadde. Awo we yamenyekera n'ebigere. So ekituufu kiri nti mukwano gwange Mukunja atasera mulamu. Kijje kunze kyensooka okukonfaminga gwe wenna nkubira nga soda Mukunja mulamu mufu. I assure you Mukunja atasera mulamu. Ekyo beera ngo okimanyi nti mulamu. Oba ali mu mbeera ki oba ali mu mbeera ki mulamu. Era embeera ye right now at least ewoomyako ku Nakabululu kozi. Ne wajjajja mu kyalo yavaayo n'akomawo. Mulwadde tannasumulukuka naye mulamu. Abamubika simanyi kye mubika. Kijja kunze Omukunja atasera mulamu. Ekirala kye mugamba simanyi yalwala simanyi nga yegasse yadikina shiba n'afuna obulwadde mulimba. Si kituufu. Abagamba nti yabba yakola effujjo n'alogwa ne bamuloga nakyo si kituufu. Obulwadde obuluma Mukunja twabumanya era tubumanyi okusinziira ku basawo eripooti n'obujjanjabi bwaliko. So mukwano gwange vidiyo eno gitambuza ogiwone munno. Katandike mutambuza simanyi mufa kinensi. Mukunja mulamu si mufu. Abankubira nga muŋŋamba mufu, please stop. Era bw'anaavaayo n'atereerera ddala n'akuba ku matu nja kuvaayo mbagambe nti mulamu teke. Era namwe mujja kuba mulaba azeemu okweyagala ku mutimbagano guno. Era saawa yonna akomawo. Amaaso mugateeke ku lutimbe saawa yonna akola ki? Akomawo ng'amaze okusumulukuka. Wulira mbu okusumulukuka ng'amaze okuwona obulungi. So abamulaga omukwano mwebala abafaayo ne munkubira nammwe abajubilatinga abasanyukira obulwadde nammwe Mukama abawe kimusinga okwagala. So Mukunja atasera mulamu si mufu wabula mukosefu mulwadde neera kusinza we yali luli mu kyalo waliwo enjawulo ajja kutereera. Lwaki Mukama Katonda takunkuumira? Subscribing abera ku Expo byonna ndamunoonyaako. By the way mukubiddeko ne Kasimu ndamunoonyaako tulabe embeera mwali. So mwebale nnyo. Bye bye. Expo TV to the world.